atenderezebwe ng'agulumizibwe ng'aweebwa ekitiibwa amawanga gonna agamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo muli mutya bannayuganda mwebale emirimu mwenna mwebale kubeera yenze Jjumba Lubowa aligaweesa Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono bawasenga kulannama omubwati olwaleero nze okubabuuzaako naye nga sinnababuuzaako wadde okubanyiga ekintu kyonna kansooke neebaze abaana bannamikutu egya TikTok aba Facebook aba social media mwenna abeewaddeyo okusitula obuwangwa bwaffe okubuuza okumentinga okutambuza vidiyo zino mwebale ndowooza nammwe mundaba ku social media zange zonna ku TikTok mbaanukula era mbaddamu ate oluusi ne mbawa ennamba timukube ku nnamba eyo oba mukole bwe muti kwega tugezaako okutuukiriza benefits zammwe okuba nga zivaayo okusitula enzikiriza y'omwana w'omuddugavu nze kwogera ku mabugo muno mugamba ali awo nti kati Ssaabakabona ayogera ku mabugo gigamuleese kakati omuntu bw'afa ekigambo kitegeeza nti afuuliddwa mu bulamu obw'ensi eno nadda mu bw'omwoyo bwe tumuziika tumuyita omugenzi bw'amala okubeera omugenzi tumuyita nguli tinguli gundi kati bw'akomawo tumuyita omuzzi timuzzibuzi mu bantu kati omuntu bw'aba agenze ng'afuuliddwa abantu bakuŋŋaana baba balina okulya baba balina okunywa baba balina obulumi kubanga baba bazze nga bali bangi kati edda twatwalanga olubugo lwe tukomaze olw'okumuziikamu era tulina n'olugendo olugero olugamba nti atamanyi mpewo y'emagombe tawa mufulubugo atamanyi mpewo y'emagombe tawa mufulubugo olubugo luno tululeeta okujjukira ekitiibwa kya munnaffe oyo afuuliddwa okuziikibwa obuki obulungi bassebo ne bannyabo mu Buganda olubugo terulina muwendo olwakuba nti mmwe mwagadde nnyo okugjawo ennono yaffe mugiteeke wali mugaye nti olubugo lulina omuwendo bwe guti abalala ne muwaayo embugo kweraga kwerabisa ng'enjogera y'ennaku zino naye mu Buganda olubugo terulina muwendo omanye ebintu bye muyitiridde okweragiramu wano ewaffe ennono yaffe efa nti bwe mwayonoona okwanjula abantu tebakyayagala kgenda kubanjula eri bakyala kubanga mwakwonoona ne mukupakiramu agantu gangi agendedde okwogerako kakati ne mukufa bwe munaatandika okuteekamu ebintu ebyokweragira n'otwala amabugo miliyoni 10 bakulabire mu lumbe weerage kakati mugenda kwonoona ennono y'okuziika mugenda kwonoona ennono y'okukubagiza mugenda kwonoona ennono y'amataaba ebintu bino tubikola nga bya buwangwa na nnono kakati buli bwe tuvaayo tubisomeseeko mu buwangwa n'ennono yaffe sitwakolanga kiti buli bwotta ekitiibwa ky'omwana w'omuddugavu okwonoona obwakatonda bwe nti amabugo kuba kati mutandise n'okugakubaganyaako amataaba mutandise n'okugakubaganyaako mbasaba bassebo ne bannyabo timuteeka mu bintu byakufa kuteekamu kweraga baga nti omuntu afuuliddwa mu bulamu bw'ensi eno nadda mu bw'omwoyo kakati mujja kutiisa n'abantu baffe okuziika oli agambe nze Jjumba n'agendayo nti ow'E15,000 nze gundi n'agendayo nti ow'Omutwalo 1 nze gundi n'agenda nti ow'Omusanvu kubanga n'abafu mubafudde bakweragirako so ng'okuziika teeka baga nti abafu muziike bafu bannammwe era ndiwaddemba okufiirwa omuntu ne muwa 20,000 oba ne muwa Omutwalo oba ne muwa nusu kasanvu kubanga omuntu okuziika n'eŋŋenda n'empaayo olubugo kitegeeza okuziika omuntu wange oyo oba okumukubagiza okukubagiza ng'ovudde ku lubugo tulina kye tuyita amataaba omuntu ng'avudde emagombe ne baddayo awaka kati nga bwe tumaze ebbanga nga tuzise Ssentongo bwe baddayo ewaka tuwaayo mataaba ago gaba tegakyali mabugo kubanga munnaffe aba yaziikibwa dda nga tokyasobola muwerekereza lubugo olwo lwaki tugayita mataaba badda ku bisiki ebweru ne badda mu luggya olw'okuba empewo eba nnyingi nti n'omufu oli ayitiddwamu empewo bamusulira ebweru bamwalamira olumbe kakati bwe bamwalamira olumbe mu nnaku nnya gaba mataaba ti akanywemu kataaba
kanywemu akataaba empewo empitemu enveeko kati bano ababa basigaddewo babawa amataaba basobole okusuza obulungi nga basobola okwegulira kataaba ako ne banywako kubanga kataaba mukamanyi kabajjajja baffe tabaganya mumumanyi bulungi taba kati ne bagayita amataaba. Akati tulina kye bayita okukubagiza tigundi yazze n'akubagiza tukubagiza ng'ennaku nnyo ziweddeko ez'amataaba kaakati ne bakiyita ekikubagizo nti gundi yazze n'akubagiza kubanga mu kufa teyaliiwo mu mabugo teyaliiwo mu mataaba teyaliiwo azze kukubagiza. Okukubagiza kukoma ddi? Kukomya nga twabizza olumbe ne bagaa nti olumbe lwa gundi lwayaba ne bateekawo ensiisira gye bayita lw'abaana ne bateekawo ensiisira gye bayita lwayaba ne bateekawo n'ekisiki kye basulamu enkejje ku makya nti eyamwalula esiiridde. Kati bwe tumala okufuna omusika tetuddamu kukubagiza era bagamba omugenzi gundi oyo nti n'olumbe lwayaba dda amaziga tegadda ku musika ono kubanga bwe twabya olumbe liba ssanyu. Kale amataaba bwe gatyo bwe gajja omuntu awaayo amataaba okusinziira bw'aba asobola bw'aba azze era amabugo mu Buganda tetugasala wabula ago omuntu g'aba aleese ate buli ge baleeta bagawa ekitiibwa kyova olaba tibagasoma nti gundi akubagiziza n'olubugo bwe luti akubagiziza n'olubugo naye buli woyogera akubagiziza ne $5,000,000 akubagiziza yeyasimye entaana kati ebyo bivoola ekitiibwa kyaffe mu Buganda. Amabugo tibagoogera gundi awaddeyo obubaka obukubagiza kitalo nnyo kitalo ddala tiboogera muwendo gwa mabugo oba gwa mataaba. Saba Katonda wa bajjajja abawa omukisa.